Omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kya Nrm Museveni Ayise abakiise mu kikolo gwanga olukulu bannakibiina kya Nrm tebamanyisiddwa ku biki ebigenda okuteesebwako. Era kyekibaddewo olunaku olwaleero ng'abamu basimbudde ku kikolo gwanga olukulu nga wano waliwo be tusobodde okwogerako nabo era nga balaze nga ebyenfuna by'eggwanga bwe bitasanyusa era nga eno y'ensonga omukulembeze w'eggwanga gy'asaanidde okusaaka essira. Okusinziira ku mubaka wa disitulikiti y'e Sheema Nnyakikongolo Rosemary, bannansi bangi abakoseddwa ebyenfuna nga n'olwekyo kino ssentebe w'ekibiina kyabwe asaanidde okirowoozaako. Ebyo ebyoku minisita avaayo n'agamba mu treasury tewaliyo bbi, twagala nannyini executive atunyonyole kubanga ffe tetujja kukitegeera bulungi. N'olwekyo byo nze nsuubira ngu agenda kwogera ku bya economy kubanga obwavu bwe tuba parish model abantu baagala kututta mu byalo eyo. Tuli eyo tugamba abantu parish model egenda kutandika juzi bagamba mutukoyeza ne parish model sente zijja ddi kubanga twabasuubiza first quarter etandise tebanaba kuziraba tugenda mu second quarter kati binatandika ddi ate twagamba sente zonna zigenda muki mu parish model. Ono era akonnyeko ne ku nsonga eya gavana wa banka ya Uganda enkulu atali wa kadde kano okuva eyaliko Emmanuel Tumusime Mutebire lwe yava mu bulamu bw'ensi eno ku ntandikwa y'omwaka guno. President atutangaaza tuweeyo gavana wa Bank of Uganda anaasobola okukola ku inflation eno kubanga na buno obwavu bw'olaba mu bantu kirabika waliwo ensonga. Kati n'ekirala omanyi eno release ya financial release ya kote eno bw'otuuka buli wamu bagamba nti esente zigenze mu misaala kitegeeza nti tewabaddewo esente ez'okukola eza development ezinaavaamu eby'okukola. Kati esente bwe ziba tezigenze mu development kiba kitegeeza nti tewali ekintu ekikolwa n'olwekyo n'emisolo gikendeera. Ono era yayungiddwako n'abakabaala ku nsonga y'ebyenfuna nga bweyimiridde. Embeera y'abantu ba bulijjo si nnungi n'akamu. Omuntu osobola kugula omuti gwa sabbuuni mutwalo gumu kitundu sawa nogutuuse gumu kitundu amafuta gagutuse 7. Kale embeera eriwo si nnungi nnyo. Tubadde tusuubira nti besides ebintu ebyafa ebirala ebyama naye bino ebikwata omuntu wa bulijjo omukulembeze w'eggwanga ate kyamaani wa pati yandibikoze eki yandibikonyeeko ebyo bye tusuubira kubanga agenda tetunagifuna batuyise ebbaluwa etuyise teriko agenda nga bulijjo naye bwe tutuukayo tusuubira omukulembeze w'eggwanga ayogere ebintu bwe bityo taleeta simanyi byemwanyi njagala mukiise ebyo twagaana byemwanyi waba bireese bigenda kuleeta muliro. Mu bufuwe bumu olunaku olwajjo mu kujjuza ekifo ky'omubaka wa Busongola County South muna Nrm Tembo Gideon Mujongo yawangudde nga kuno kwe kuddamu okujjuza ekifo ky'omukiise mu kikolo gwanga olukulu eky'omulundi ogwokusatu ogw'omuddiringanwa era ekibiina ekiri mu buyinza ekya Nrm nga kikuwangula. Wabula abali ku ludda olwabula gavumenti si bamativu n'embeera eno ng'abamu bagamba nti ekibiina kya Nrm kigulirira abalonzi si kye kyokka waliwo n'ebikolwa ebitasanyusa ebikolebwa mu kalulu kano. Wabula bano balina ebiboogedde ku mbeera eno. Bababubye batya babadde ne agents baabwe nze ebino ebyokubba obululu sibigenda mu nnyo kubanga buli omu alina okwetegeka n'alaba nti ndina agents ku ground baba bagende mu kooti na buli bagenda mu kooti ne basazamu bagende mu kooti baba balina evidence naye nze kati nakitegeera nti anti oba kubanga sibaddeeyo bagenda wali wa muzeeyi ne banegotiating ediiru nekola ki kati omuntu akuwa akalulu atandise okujjamu okuba moto kyagamba ono ne bwemuwa enkyagenda kutuuka era akole ki akyuke wakiri kampe wa Nrm. Ensonga lwaki olaba ba Nrm bakoze eki basinze by election zonna kubanga abantu tebakyalina ssuubi mu opposition era 26 embasaasidde nnyo simanyi we tulaga. Era twogeddeko n'omubaka Ron Derrick ng'oy'omu ku baakawangula mu kuddamu okulonda okw'emirundi 3 okw'omuddiringanwa era ku nsonga eno obuwanguzi bwe abukwasaganyizza ku bumu ku buli mu kibiina kya Nrm. This time Nrm ebadde organized bajja 2 weeks before oba 3 weeks before ne babeera ne candidate ne bapulaninga ne candidates not like before bajjanga 1 day or 2 days to election ng'ate already wabeerawo ebitiro byetaagisibwa mu election nga bwe mubimanyi. Omanyi by election enogenda village to village kati wabeerawo ebintu ng'ebyensimbi oba byetaagisibwa okuwaayo abantu ng'amazzi kati bisanga candidate ng'ali bubi bamukubye shoko ageze mu kooti nga yasuubira kuwangula. Organization gye nsinga okwetaaga but now Nrm ebadde organized this time era njala kugyebaza
wamu ne party chairman His Excellency webale nnyo omulimu gw'okoze kulanga awali mu NRM kati mu secretariat emirimu gitambuza bulungi. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oligulo.